nga tuzze tulaba nga bano ab'ebibiina ebirala ekitali kya movement babakugira omusajja agenda Mityana Kyagulanyi olukuŋŋaana lugenda kubeera ku Major Ground bamugamba ku last minute yate tojja duteekaawo ogenda genda eri ekyenjawulo ekyokubiri campaign zino tewannabeera kuyiwa musaayi kwonna kyekyenjawulo ya kyekikola amawulire naye okulemesa abeesimbyewo okutuusa messages zaabwe kubanga campaign kitegeeza ki genda otunde kyogenda okukolera abantu. Yes. Kati bwemba nga sikkirizibwa kutunda kyange ate nga munnanga atunda ekikye akalulu bwe tunaakakuba nakkiriza ntya nti bampangudde genuinely nga bannemesanga ogwa toma teguyinza kumbulamu Museveni ne bwawangula 100% today naye nga tulaba buno okuziyiza bakandidates abalala teri gojja kumatiza ti akalulu yakawangudde mu butuufu. Muhoozi pick a message from the message. Yoweri Kaguta Museveni president pick a message from the message. You clergy pick a message from the message, and everybody there. Chris Rwakasisi, the power he had, the very people he served betrayed him. Tebyamutaasa enkyukakyuka bwe yajja yasibira luzira. Fe aba Fabrication Media Uganda Limited tusangibwa Bugoloobi ku Kinawataka Road kunya okulinaana Tree Shade Nursery and Primary School nga fe bakafulu mu kwokya mu kudesigninga n'okukola buli kimu gambanga branding, concept development, interior branding, wall branding, okutunga engoye zonna ez'amasomero, ez'ofiisi, embroidery ng'olwo tutunga ku lugoye ne tuteekako design yonna oba akafaananyi konna nga tukozesa wuzi, signage printing, promotion material eza buli ngeri, tent and activation tables, gondola fabrication ne 3D designing, eno nga ya computer, screen printing, material fabrication, van and vehicle branding, product display units nga buno bw'oteekako ebintu byo mu supermarkets. Janguko Fabrication Media Uganda Limited wano e Bugoloobi ku Kinawataka Road kunya. Okumanya ebisingawo tukubire ku ssimu zino wammanga ku 0777 44 26 9 oba ku 0701 04 69 62. Tusanyusa okulaba era tujja kolagana nnyo naawe. Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa weebale kulaba mukutu gwa Uganda ey'enkya. Uganda ey'enkya. Tubaaniriza abali ku Uganda ey'enkya oinange muzukwaga nga Moses Wamani de Musumba Moses Solomon Male mukutu gwa Uganda ey'enkya. Muzukulu wa Namwama Moses Solomon Male. Olwaleero tetujja kulandaga nnyo bingi bye tulina okwogerako. Njaga tugende straight to the point ku nsonga eziriwo. Tuli ku nsonga ya elections oba akalulu ka 2026. It is the major point actually ze tulina okubeera nga twogerako. Nja kwogera tutandike ku nsonga ya prayer breakfast nga bwe yabadde State House Entebbe. Tubadde na nnyingi nnyo naye omulundi guno yandibanga eri different. Then tujja kukwatako ne ku nsonga za campaigns nga bwe zitambula zitandikidde on a peaceful note unlike nga bwe zaali mu 2021 n'emyaka egiyise. Njagala nsooke mbazanye ebigambo bya Chris Rwakasisi ono bwe yabadde Entebbe ng'ayogera alina testimony gye yawadde of which wenjaga tutandikire yaliyo saga tulanda genyo kale. Reconciliation is to restore or bring back to friendship or to bring back into agreement. And this is an infrastructure of forgiveness.
forgiving without reconciliation is absolutely pointless. But let me hasten to say this. Forgiveness is not a favor. That you favor someone to forgive him. No, not at all. It's not a favor. As we have heard from the readings, Bible is an obligation. Bible is a command. Rather, forgiveness is a command. Forgiveness is the center of Christianity. Someone said that not forgiving is like drinking a poison, drinking poison, hoping and expecting that the enemy you hate will die. It is a terrible thing not to forgive. My testimony starts with the question is, who is this Rwakasisi? And who was he? Rwakasisi, for good or for bad, was a household name. I was hated as much as I was loved. And how did I come to this? It all started after elections of 1980. President Milton Obote had gone around with me throughout Uganda telling each and everyone who wanted to listen that I was to be his prime minister. Yeah. But then after elections, he sent a Tanzania People's Defense Force helicopter to collect me from my home, from Kabohe. And I came here, State House, and found him in the office. He told me, said, I had promised you to be prime minister, but now Paul Mwanga is campaigning for his friend Otemale Madi. So what do I do? I said, no, you do whatever you want. So he pulled out the list of the ministries that he had lined up and asked me to pick up one which I wanted. I said, no, I was not going to do that. He said, well, I want you to be in my office, but if I say that you are minister without portfolio, Baganda would say minister Taina Murimu. And if I say you are minister for presidency, people will think you are there to run my errands. And yet if I say you are minister of state, people will think you are a junior minister. So what do? I said, do anything you want, Your Excellency. And he coined the ministry, State Minister, Office of the President, not Minister of State, Office of the President, but State Minister, Office of the President, which brought me in the center of everything and literally made me his assistant. My office was opposite his. Every minute, the secretary would be coming. Honorable Minister, His Excellency wants you. Honorable Minister, now, before I sit down, His Excellency has come in my office. Your Excellency, Honorable. Everybody honorable. Secretary is honorable. Everyone honorable. My sisters honorable. I forgot that my name was Rwakasisi. I thought I was honorable. And oh yes, I heard it, you mentioned it. My convoy was almost like the president's. You know, these days when I see these people who move with convoys, pushing me from the road. Well,
There is a story in Runyankole. There is the banana plantation. It has got leaves, you know, but there is this leaf, the first one, which is all complete, not torn. So when the wind was blowing, those who know those who know the language of the leaves, they had it saying, "Nyewenda bambirichi, nyewenda bambirichi, nyewenda bambirichi." But then there was this akashansha, you know, the dry one which was just down. Nanye nkabye kangaho, nanye nkabye kangaho, you know. Oh yes, it was that. And in that one, I grew big and big and big and bigger. But of all things, I forgot God. You know, at times, my constituents will come and say, "Honorable Minister, can we go to church?" I say, "Well, when you go to church, you pray for the president and his cabinet, and I'm one of them. So you go and pray. I'm going for my farm." Finish, end of the story. But let me tell you, time came. Oh yes, time came. When I saw all these glories and powers, you know, all just breaking down like a house of cards. Oh yeah. A man who was saluted by generals, and now I was ordered by the privates. Ewewe, kachini. I would go down. Yeah. I'd go down. Chuchuma chini. And there you go. Let me tell you. These people were in the bush. And I faithfully hunted them down. I can testify that there isn't a single minister, including ministers of defense or of internal affairs, who ever went to Luweero Triangle. None. Not even an army commander. But Rwakasisi. You will get there, Museveni has been here. You know, at one time, we had a colonel who was a brigade commander in that place. Now, he came to give report to the president. And, of course, as usual, I was there. So he said, yesterday, we had contact with Museveni. He was dressed in a kanzu. And he was the one commanding the army. So, but the boys tried to shoot, but he was just doing like this, getting all the bullets, putting them in the pocket. And I looked at the colonel. I mean, so the president just looked at him, and then from there he stood up and said, "Naomba kuendelea." The president said, "You go ahead." He went out. I told the president, I said, if I was the president, this man would leave this room a private. Sometimes Museveni would be a pussycat, sometimes he would be a rat, at times he would be everything. But anyway, the short of it is that, yes, I looked for them. Even when they crossed to the west at Wenzori, I think I was late about 10 minutes when they crossed at Kasunga Nyanja. I had already arrived there. But when I reached Rubona, I put on field glasses and just looked at the shoulders of the mountain, and I saw them. They had, they were cooking and all that. Fine. I went to Fort Potro. I had dressed already. From there, I took Chenjojo Road. The brigade commander I had, he dared to come back through Kasese. And did he survive? He didn't. The story is very long. I've told you that he was arrested with all honors and glories running down.
But it's not NRM which arrested me. I was arrested by our own army. But of course, when NRM came and found me in the prison, I was just a prize for them. I remember there was a battalion 102 around Luzira, and the boys would sing throughout all the night. Wakasisiye amba alijaribu akashindwa wo ko Luzira amba. Hey, oh yeah, they sang. I mean, they sang through the night. At the end of it all, Rwakasisi was taken to court and charged with kidnap. I first was charged by that I either killed a woman called Nachejo in Kampala, but then that could not hold. Then they came up with the kidnap. Now, when we were in the court, they brought witnesses, of course, we had never seen. But there was this famous one, Kopolo Katabazi. I remember him. He came and he told the judge, "Onajua afande, uyo afande yangu alituma mimi tukwenda Mbarara leta gorila yangu na mimi nikapiga saluti nikasema ndio afande." And I saw the judge, nodding with his wig, said, "Yes, this is a very honest witness." I said, honestly. Rwakasisi talked to a corporal. Of all soldiers, send a corporal. But the judge said, yes, this is a truthful witness. Cutting the long story short, time came after 6 months of trial. And the judge had to give his judgment. So the judgment started at 10 o'clock in the morning. And he read through his judgment until 8:30 in the night. At 8:30, he removed his white wig and put on a black hood. He knocked the table, said, "I'm going to pronounce a death sentence." The court stood up. And the prayer, I said, I did not hear much of it, but I caught the tail end when they said, "May his soul rest in peace." And that was the end. I was taken to Luzira. Now, from the Boma to condemn section on the death roll. And I was a very, very bitter man. Very bitter. I hated two beings. One was God. I said, if you are God of mercy, if you are God of justice, how did you allow such a thing to obtain when you know that I am innocent? He never answered me. Another person I hated was Museveni. That one I even had a spare hatred. We had known each other in our youth. When he came from Dar es Salaam, he was brought in my office. I was his boss. So don't you worry. And we worked together. I loved him very much because he was very vibrant, fresh from university, full of theories. I think he had even gone through Karl Marx's Das Kapital. Nze Haji Ashraf Simwogerere, omuwandiisi atera omuzanyi w'emizannyo. Mu bitabo by'empandiika bikwatagana ku bulamu bwaffe obwa bulijjo oba nga buyita social, political and economic. Oyinza okusoma ebitabo byange nga otusinkana ku WhatsApp yaffe eri 0756 12 65 15 nga osobola okusasula omutwalo gumu n'ekitundu buli mwezi. Waliwo comments oba
emitwalo 2 nga omutali comments n'awalala oyinza otusinkana ku Amazon ku Simogere Ashraf Kindo. Nkwaniriza nnyo otusinkane era n'ebitabo byaffe osobola bifuna hard copies okuva ku Mukono Bookshop oba okulagiriza ku WhatsApp namba eyo oba namba yaffe eyo gye nkuwadde. Nkwagala nnyo. Ebigambo bya Rwakasisi mu kaseera kano bitegeeza ki Musumba? Ab'emyaka gyange nsanyuse nnyo okubeera ku Uganda enkya, Mukama yeebazibwe ate weebale kujja at such a time na following the speech ya Rwakasisi, testimony ya Rwakasisi, and I want to thank him with all gratitude since onga biki ebyaliwo. He tells a story that every Ugandan should hear. Musumba bulijjo President yatugamba nti fundamental change. Bulijjo tugamba prayer breakfast ziri mu makulu. This time round wabaddewo. Bulijjo baleeta bagwira abatamanyi bizibu bya wano. Oh, okay. Bulijjo baleeta bazungu, ne baleeta bano, ne baleeta ba Nigeria, ne baleeta baki, ne baleeta bana Kenya. They bring foreigners who don't understand the history of the country, who don't understand the content and context of Uganda. Chris Rwakasisi, during his heydays, during his times, nga bwagambye nti Rwakasisi yali household name, tewali atamanya Chris Rwakasisi. And why? Yali super minister. Si Keresipo Kiyo, si amama Mbabazi. Si Mbabazi. Si Mbabazi. Mbabazi muwana bwana nti he was a super minister. He was a super minister. Rwakasisi. Kyokanga te ministry ye bamuteerawo nteeke ng'erimu office ya president. Era nga bwannyonnyodde ti literally yafuuka the second most powerful man in the country. Nga namba 2 asinga ne ba army commanders. Ye yagenda ng'eruwero n'agenda ku front n'agenda wa n'agenda wa. Ebiseera ebyo namwe twayita. Waliwo panda gari. Waliwo kidnaps. Waliwo murders. Waliwo tortures. Ng'omuntu yekka asobola okuyimirira ye Rwakasisi. And everybody knew nti lyerinnya eryasinga okubeera notorious kwabo abaali batayagala government y'obote. Okay. Notorious name. Era nga bw'oyogera ku Nile Mansions, all of that bamanyite Rwakasisi. He was a commander of the commanders. Kyokanga ate si yali ame commander. Ame commander yali Tito Lutwokero. Amaanyi yalina mangi. Yalina amaanyi. Actually oyinza n'okulowooza aba babiri kubanga oyita Ojok si yali ame commander naye amaanyi ge yalina nga tannattibwa Tito Kero teyagalina. Kati atono ye mu bano bonna abali mu cabinet ng'ate ye tamanyi banne. Kyokanga ate si ye prime minister kye baali baagala omuwa, si ye minister of defense, si ki. That was Chris Rwakasisi. Chris Rwakasisi yajjeyo ensonga n'agamba nti it all started with the elections 1980. Kyatandika na kalulu. Yes. Ye message ejjidde mu kiseera n'aja addressinga to the powers that are nga mulimu mukwano gwe Museveni. Era n'agamba nti nze kanze nnyinza okuyita Museveni, Yoweri Museveni, abalala bonna tebasobola. They were two. They were one. Chris Rwakasisi mu testimony ye ajeeyo ebintu bingi kubanga agamba nti at that time nga bamuwadde ekya state minister office of the president, si minister of state. Owulidde byabinnyonnyodde singa nkuyita minister for the presidency, minister without portfolio, bajja gamba nti Abaganda bajja gamba tolina mulimu. Bwe nakuyita minister of state bajja gamba oli junior minister. Bwe nagamba nti minister of the presidency nti nkufudde wolole wange, office boy, office messenger. Laga nina okuteekawo ministry. Kati n'ateekawo minister, state minister for the presidency, in the office of president. Naga nti eyo yanfuda the second most powerful man. Nga agamba mu bigambo bye nti buli kiseera yafunanga message, honorable minister, president yakuyita. Abaali awo nga ne president naye azze, honorable minister, ab'enganda bazze, honorable minister, baminister bazze, honorable. Naga nti natuuka ekiseera ne neerabira nti nze
Chris Lwakasisi nga kyendowoozaako ndi minisita kitegeeza nti yatuuka ekiseera ng'atamidde obuyinza nga takyerabanga omuntu wa bulijjo. Gundi eno wejjidde bulijjo mbagamba nti tulina abantu nga batukulembera. They don't live on earth. Yes. They live in utopia. Bw'awulira nti honorable minister oba amejeno oba ani n'alowooza nti wanjawulo nnyo ku balala. Talivinga down to earth. Paini y'abantu tagimanyi. Kwegamba ennaku y'abantu tagimanyi. Ali waggulu wa buli kimu. That was Chris Lwakasisi from his testimony. Amanyi yagali. Nti yatuuka ekiseera nga takyemanyi nga Chris Lwakasisi wabula yemanyi nga honorable minister. Ebitiibwa ne bimuyitirirako. Agamba nti kuba yanyumyanga n'obote bakiira naye ofisi ya gundi ya Chris Lwakasisi ngeri opposite ey'obote. Obote talina kyakola nga tamubuuzizza. Tebukyanga tebuzibanga tebalabaganye. That was the man atestifying nze ako story yokweri mpanvu nnyo ku YouTube. Tusobola gimalayo naye abantu mujja kugiraba naye njagala obbakolera analysis yayo nze kyenzigyemu. Simanyi mu kaseera kano what does it mean? Simanyi oba be yayogereddemu bagitegedde. Abamu babadde baseka. Nalabye ate bannaddiini bansobedde nga bwe bawebwetane ku mbuto. Nalabye Dr. Joseph Serwadda Basenyonga, they are just laughing, grinning and kakati olaba nti they failed to understand the message. The message was tugenda mu kalulu. Bino byonna ebyaliwo byatandika na kalulu. Era ndoze yabadde warning tugenda mu kalulu. Era toward the end yebaziza Bahati nti mundeese at this time nga tugenda mu kalulu. Kitegeeza this message should be internalized. Buli muntu alina sense agitegeere. Ya addressinze nga President Museveni naye ali wali atudde awuliriza. Tewaliwo yakoze interjection. Yes. Tewaliwo yamugambye nti olimba. Actually President Museveni yatudde nga awuliriza kye ne mukyala we wekyetaagisiza okuba engalo ne bakuba naye nga si bino byakuweweeta mbuto. Nalabye ababaddewo obo nga batuusizza mukolo ogenda kulya na kubeera ku pate naye allowances brown envelopes naye nalabye nga Museveni apaying attention. I wish and I hope and I pray that His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, Your Excellency Yoweri Kaguta Museveni internalize oba waliwo akabulamu ddamu omuyite addemu agikubuulire oba mubadde munyumya. But to me it is the most timely message, the most timely message, the most timely testimony ebadde eteekwa okubawo at such a time during a prayer breakfast ng'ate tugenda mu kalulu. Agamba twali tugenda mu kalulu kyatandika na kalulu nga bwe tugenda okuba 1980 December. Era alina wannyonnyolera President Museveni ye yagamba ye agenda mu nsiko nga n'akalulu tekannaba. He honored his word. Naye ng'agenda mu nsiko kubba bululu. He addressed it so well. Kubba bululu. Era Chris Lwakasisi agamba nti bwe bamala akalulu Obote n'atandika okugaba ebifo kwe kunoonya kyanaamuwa ate nga Muwanga campaigning ali maddi kono nti nze mpa kyompa kwe kugamba weno gwe kulanga bw'oyagala n'amugamba kale nkutondedde weno minisita. Naga nti ministry eyo ekifo kye bampa kyanfuula very powerful ne neerabira ti nange ndi muntu nze Chris Lwakasisi ebitiibwa ne bimpitirirako n'akola with all his strength with all his valor. Naye nina ekintu kye neewuunya. Agamba nti and I hunted them at that time. Chris Lwakasisi we yali anoonya abayeekera yali akolera government. Yes. Yali akolera state. Yali alowooza akola for the good of the people. But how did it turn out? Amagye gagendanga ne galumba ne gakuba. Chris Lwakasisi was held responsible. Okitegedde? Agamba nti I hunted them down. Ojjukira bw'anyumiza nti yagenda lumu agamba I remember this kano nzijukira kano ono eyajja n'agamba president wamala okwogera nti twasisinkanye ne Museveni naye nga Museveni muzibu nnyo yabadde ayambadde ekkanzu mu kuwanyisiganya nga buli ssasi lye tukuba
abakali bake n'aliteka mu kanzu ye abakali bake kwegamba Chris Lwakasirika nawulira nga nyize nengamba kiki kino bwe yamaliriza president nangamba nti ndawe genda maaso yogere kyoyagala ne mugamba nti Mr. President, Your Excellency President, singa nze mbadde president ono Kano abadde ava wano nga private olwaleero okijjukira ani asobola okwogera face to face olaba ne Museveni bamutya tebasobola kwogera naye bati but this man Chris Lwakasisi could speak into the face of His Excellency Obote. That was how powerful he was. Everybody feared him. Even generals feared him. Yakwatanga ennyonyi n'atambula n'agenda mu Luweero agambye nti tewali minister yagenda mu Luweero Triangle nga ba Museveni gye bali. Yes. Tewali ame commander yayingira Luweero Triangle nga Museveni ali mu nsiko. Tinaye ye hikudude yagendayo nga huntinga bani yali aba huntinga naki Namundu. Kitegeeza he was powerful. Kwegamba he commanded the generals. Mugende wano mugende wali. Era agambye tirumu yagenda mu Rwenzori side zeeyo. Kasese. Agenda okutangaza bwati mu Galubindize nga abalaba abayekera bafumba. Agamba kati ye naye mukuddayo yasala waayite side za agambye Ntoroko ayina ekitundu kyagambye yakwata kkubo ddala teyayitira eno gye baayita yo omujasi gwe yagenda naye brigade commander ye yasala waddire mu lye baayitiramu agamba teyatuuka baamutta. Amaanyi obuyinza ebitiibwa Chris Lwakasisi bye yalina agamba bw'ati nti byatandika okumogoka kimu ku kimu nga cards bw'olabanga zimogoka. Yesanga ebirungi byonna bye yakola kuba yagamba yakyayibwa ate yayagalwa. Gurupu yamwagala nnyo neyamukyawa nnyo. Naye agamba nti ekisinga okuneewuunyisa time yatuuka byonna ne biggwawo nga ndaba nenyingira eruzira. Naye agamba nti abaamukwata si be bayeekera be yali alwanyisa naye abaamukwata the very army he used to command. The very army he used to do what? To command. Be baamukwata ne bamuteeka eruzira. Ba NRA bwe bawamba kati ate waliwo simanyi agise oba 102 battalion. Laga nti abo baamulabanga prize. NRA yamufunanga prize. Bayimaga bamuyimani Lwakasisi we amewunguka amewangulwa ali luzira amba yo amba ne bamuyeya the man who had power yalina buli kimu. This is a message abajasi babaddeyo mu State House. President Museveni yabaddewo abaduumira babaddewo. What I want is Muhoozi pick a message from the message. Yoweri Kaguta Museveni president pick a message from the message. You clergy pick a message from the message, and everybody there. Chris Lwakasisi, the power he had, the very people he served, betrayed him. Tebyamutaasa. Enkyukakyuka bwe yajja yasibira luzira. It's a very long story. Annyonnyola engeri gye yatwalibwa mu kkooti okuwozesebwa mu myezi 6 nga try ewedde. Naye annyonnyola nti ku last day lwe baamusalira omulamuzi yatandika okusoma ensala. Agambye ndoza yatandika ssaawa 4 yagimaliza 2 ez'ekiro. Nyezi okumakya. N'amaliriza 2 ez'ekiro. Ku ssaawa 2 ng'amaliriza yajjako huudu ye n'ateekako eya black. Naga nina okuteekako eno kubanga ekibulondezo kye ŋŋenda okuwa kyakufa. Chris Lwakasisi ne gamumyuka. Naye ng'agamba nti they framed him. Tattanga ku muntu gwe baamugamba kutta, tawambanga muntu gwe baamugamba kuwamba. Agamba nti waliwo omujaasi yali Kopolo Katabaazi. Aga nti Kopolo Katabaazi yajja n'annyonnyola nti Chris Lwakasisi yantuma
Nakati of all people ntuma kopolo nga nina bajenozi bensobola okutuma naye omulamuzi yakikkiriza kubanga story bagiwiivinze bulungi era omulamuzi bwagikkiriza kwe yasinziira okusalira Chris Lwakasisi omusango tigumusse mu vi era n'alangirira nti wakuttibwa kuwanikibwa kalabba naye alina kyayogera n'agamba nti bwe balangirira ekibonerezo kwegamba kapaati aka akasembayo saakawulira naye kye nawulira nti may his soul rest in peace omwoyo gwe guwumule mirembe ogwani ogwa Chris Lwakasisi ku mulembe gwani gwa Yoweri Kaguta Museveni agamba nti awe watandikira byonna abeera mukomera yali mu maximum simanyi bagiyita waliwo gundi gye bagiyita ne bamuteeka mu condemn then ne bamujja mu condemn ne bamuteeka mu isolation ti mu isolation tali supposed kwogera na muntu tali supposed kufuluma tali supposed alimu yekka nagandi ekintu kye yasooka okulaba yagenda okulaba kiriringa ettaffaali agenda okubikula ng'alaba Bible n'agisomako Bible naga this stupid book n'agibakako neefuuka piro ye n'agamba yagisoma ogwasooka n'agirabishinga n'agisoma ogwokubiri n'agirabishinga ogwokusatu n'atandika ogitegeera naye agamba ti ng'ali mu kkomera omuntu gwe yasooka okukyawa n'amukyayira ddala bubi nnyo ye Katonda lwaki akkiriza kino okubeerayo naye agamba nti banframinga bye yakola byonna okusobola okumukwata okumuhambulinga baalina muframinga kuba engeri gye yakolangamu emirimu gye nga tolina buyinza mugamba nti yatta ono yatta oli yaduumiranga buduumizi but he ends up a convict n'agamba nti omuntu owokubiri gwe yakyawa Museveni n'agamba nti lwaki yakyawa Museveni ekisooka Museveni baakolako naye bw'ayingira gundi president's office ku mulembe gw'Obote 1 yafuuka bw'ayingira eyo ono Lwakasisi ye yali bosi we I was his boss agamba yali bosi we ne kati okuba nti ayita mu bino kyokka atamufudde nako bamuvunaane ye Museveni naga nti buli lunaku yasabanga Museveni afe n'abaana ba Museveni bafe kyate yatambulanganga nti Museveni yatambulanganga agamba Lwakasisi yatta abaana bange naga Lwakasisi natta abaana bo bino byonna yabyogedde nga bonna we bali naga gundi Muhozi waali Natasha waali Diana waali baana kyaba Museveni be natta betrayal yabadde ayogera n'enkuba ekifaananyi kya retired Colonel Dr. Kizza Besigye in prison for no reason framed just because they want him out amazeeyo omwaka mulamba plus baganya omuwa bail okumutrayinga kuganye musajja ayogedde tagenze mu nsiko he's in prison era Chris Lwakasisi yagambye nti yo excellence njagala okwebaza nti okuva luwatta Sebirumbi toddangayo kusayininga death warrant ndala kubanga there are so many people tebalina musango ne system yabakwata ne bateekako emisango ndoza bannaddiini be babadde babuulira reconciliation naga nti reconciliation without forgiveness tekirina makulu how do you say we reconcile nga Besigye tonamusonyiwa on what grounds wenenyeze kololo Besigye still ali munda akaaba he's bleeding musajja no religious leader is speaking for him bona bagenze mu State House for brown envelopes ne banywa ne bakuba mu ngalo gwe bakubidde mu ngalo ye musajja narrating a very painful story naye nga ate very educative tugenda mu kalulu musumba katononyo was it simanyi because President Museveni gwenda bidde ebbanga lyonna tutuuka 26 we batandikira script bamawulira balina okumubuuza ebibuuzo balina okubeera nga ebibuuzo bimanyikiddwa n'agenda okwogera byonna bibeera nga protocol emanyi buli kimu Chris Lwakasisi okwogera ebintu ebyo mu kaseera kano
it beats my understanding. Was it by mistake or by intentional? Kyensuubira balina okwogera bigambo ebyo biri very strong. Kyensuubira bayagadde okuleeta ekifaananyi nti UPC ereconcilinze naani ne movement ne bano bonna bonna bazze kye bataategedde nti agenda kujjayo the deeper ayogere the frame ups ate ayimirire agambe nti bino byonna nabikola nga ndowooza nkolera ggwanga faithful agambye faithfully yes mu bwesimbu ate n'amaanyi ge gonna yagamalira ku kulwanyisa bayeekera ate nga bakuba abantu batta abantu nze jjajja wange Zekkereya yafa naye bwe yajja yagamba nti abayeekera ba Museveni baagendanga ewaabwe naye bagamba mutuwa abaana ko bali ffe tetuwaayo baana baffe genda kufiira mu nsiko anti ekisooka Museveni baamuyitanga munyalwana ffe tetuyinza kuwaayo baana baffe kakati gurupu y'abayeekera nga ekiro nga bajja emisana bajjanga ne bambala uniform za army za Uganda National Liberation Army ne bajja ne batta abantu ne batema abantu kati bamala okutema ne bagenda ne bazijjako ne badda mbi twabagamba mutuwa abaana kati ng'abantu babeera forced okuwaayo abaana baabwe timugende mulwanirire ki eggwanga si kuba nti baali baagala nnyo naye bazze ne babakolako ki ebikolobero all of this Chris agamba nalwanyisa abantu abo in the service of my country. Kati Chris Rwakasisi niye ateerweru is so junior yalumba ekasese abacha erweru tawera Chris Rwakasisi amanyi gali wa manji erweru tawera bompima bwoti ndoza Chris Rwakasisi abeere eno obuzito bwe bukka wano obwerweru ayinza okubeera nga Cross ndoza John Patrick amama alinza naye agegenya bugegenya anti ngambye ayinza okubeera nga Chris Rwakasisi was a power, was a household name zenkubuulira naye Patrick yalina amaanyi musumba talina kati gwe andi mutujja amanyi kati fe abalaba ku mulembe gw'aba Chris Rwakasisi Obote 2 Chris Rwakasisi had power called power. He had power called power. Amama Mbabazi yali asobola kwanganga Museveni yali asobola kwanganga Museveni ngono bwe yanganga ng'Obote okumwengejinga wano Chris Rwakasisi had power eyitibwa power ku mulembe gwa Museveni tolawo muntu abadde na buyinza akugambye nti yalina convoy mwatambulira era nagandi bwendaba bana abatambulira mu convoys ne batusiba nange nze omusajja ze nange ne bansibira ebbali ne ngamba ninyinya bunyenya mutwe. That was Chris Rwakasisi. He tells a story eri worth hearing by every right thinking person. Oba oli wa UPDF, oba oli wa police, oba oli mu government, oba oli ani. Time can come and the power you think you have vanishes. Kanywererenga ku Yesu byone byensi gwe musenyu byone byensi gwe musenyu. On Christ the solid rock I stand, all other things are sinking sand, all other things are sinking sand. Ebirala byonna musenyu power musenyu so vanish. Omusenyu bw'ogulinnyamu bwoti gudisintegratinga. Bw'ozimba olusozi nti lwa musenyu lusaanawo, bw'ozimba ennyumba nti ya musenyu temuli seminti esaanawo, embuyaga bujja kuba ozimbye ku musenyu gusaanawo. That is power. Testimony ya Chris Rwakasisi eraga nti power corrupts, but that power can betray and that power can forsake you, that power can leave you and you can die. Thanks Chris Rwakasisi, Honorable. I've loved your testimony and I commend it. How I wish all of the media picks it up. Neji saturating akubanga lwachi ngamba bwendi. Tuli mu kaseera k'okulonda. Chris Rwakasisi
nga sinagenda awo Chris Lwakasisi asibira eruzira power gye yalina takyagirina agamba nze eyakamandinga gaba generals sergeant Kopolo yangamba we kachini the man who used to command generals emeza zikyusaawo omusajja yalina power to command generals kati sergeant Kopolo we kama toa virato we kachini obote gwe yali yeebuuzaako buli kimu ebyo byonna byagenda it's vanity Chris Lwakasisi spoke to power Chris Lwakasisi spoke to the generals Chris Lwakasisi spoke to the IGPs to the state whichever state ne bano ba prosecutors bonna Chris Lwakasisi spoke to the president n'amugamba nti abantu bangi basaana kuva mu makomera basaana kuva muki makomera teyamentioninze linnya naye Besigye nze muleetawo nendeeta bano bonna be basibye ba Eddie Mutoba kubanga bonna babayunzeeko bisango tosobola kusiba muntu nti kubanga yabadde mugundi bano abaana tebagenze mu nsiko wabula bakoze gaadi yaabwe wali nabo beeraga amaanyi andiya obakutte obaguddeko emisango abamu bakwatibwa 2019 bakyali mu nkomyo lwa abalala tebamanyi gye bali abalala tebamanyi gye bali they can't even trace them ne bagamba nti General Court Martial ebadde ekozesebwa just to hurt to witch hunt the opposition okiraba Chris Lwakasisi speaks to power laga nti gwe naawe atudde alamula enkya bajja kulamula Musumba, do you think President Museveni and the first family n'aba balina amaanyi do they listen bino bijjidde mu kaseera General Kahindo Tafire retired abyogedde retired Major General Gregory Mugisha Muntu kati awo ndi ku level ya bannamagye abyogedde Ivan Koreta abyogedde retired Dr. Kanokiza Besigye abyogedde Bapekos Kuteesa ebitabo babiwandiise omugenzi kati oba yafiira ku ddala kibiraalo ebintu byonna bannamagye ababadde ne President Museveni Barhaji Naddulibo n'ebigambo bino babyogedde do you think President Museveni and the first family n'aba balina amaanyi bwegato do they listen? Chris Lwakasisi spoke. Chris Lwakasisi yaliko mu nkomyo. Chris Lwakasisi yali death row. Gundi. Yali ku death row. Ng'alina kuwanikibwa kalaba. Singa baali basayininza awanikibwe. I think Chris Lwakasisi power gye yalina bana abalala tebabadde nayo. The man was powerful. Bw'aba ayogedde Museveni n'atawulira. General Muhoozi n'atawulira. First Lady n'atawulira. Laptops UG ebintu byonna ebigonzeza genda ku simu yo downloading ekigambo Laptops UG ojja kuba obikoze kati kankuwe ekyokulabirako wayagala okutunda okugula ekintu kyonna gamba nga ebyomu nnyumba ebyokozesa awaka ogenda ku Laptops UG n'onyiga mu kyoyagala era nekikutwala ewooyo akitunda n'ofuna n'enamba ye sibijja kubanga binyuma ate nga bisesa omwana yalonze kacayi keke Laptops UG shop it online have it delivered. Anti message ya Chris Lwakasisi bwe tugiza mu Luganda egamba nti mpulukutu za misota ziwulira naki namiggo Chris Lwakasisi message ye eri so timely tugenda mu kalulu akalulu ke tugenda actually agamba nti ng'ali mu condemn bamuza mu isolation Bible yagisoma emirundi esatu watandikira okugitegeera atekayo ne kanisa tinaye yasabanga Museveni afe buli lunaku ti Museveni afe n'abaana be bafe alina gundi Samu gye yasomanga abaana ba Museveni bafe ne Museveni afe ne posterity ye yonna efe agamba nti yalina bitterness yalina obukaawo bitterness omanyi ti bitterness etukozesa ebintu bingi you fail to forgive because of bitterness you fail to reconcile because of bitterness kwegamba reconciliation forgiveness tetugambibwa nti twerabire you cannot forget era tewali Bible wetugambira to forget kubanga abaana ba Isirayiri
bwe beerabira nti Katonda yabajja e Misiri batandika okulamentinga, batandika okugrambulinga, batandika okwemulugunya. Kakati gwe otuleese eno ewa eri yaliyo wujju, twalinga tulya wujju. Bwe bagamba ntwali tugenda kufa, twali tetulya. Bwe baatuuka mu that mu kugrambulinga, baamaliriza nga Katonda bonna abasaanyizaawo busaanya. Yes. Because of forgetfulness. Era kibula Chris Lwakasiisi agamba nze mbabuulidde saagala mwerabire gye tuvudde. This is how it all started. Eno gye nayita bwe muteegendereza muyinza okulooza you are powerful, all powerful, nenda mwe muyinza okuyitayo. Abajjukiza. Yes. He's a living testimony. Tazze buzi kwogera folk story. Kunyuma bunyumya kibozibozi, but he tells a story that he has lived. Nti yali alowooza at that point nti akolera government, akolera the people, akolera mukama we, all state agikolera. But he ends up nga state gyakoledde ate yemala yemuvunaana. Kyewuunyisa. I hunted those people. Nebe ya huntinga abaali balwanyisa government. Government bwe bagijjaako ate government ye yamuvunaana. Kwa state yesigalawo. Yes. State yekola ki? Esigalawo. A government can change but the state remains. Yakola nnyo for the sake of the state. Naye state gye yagezaako ennyo okukolera ate ye state yamukwata ate neemuvunaana. Era yali amanyi nti akolera state. Akolera state. Kwegamba teyatunulako nti buyinza okukya lumu nga takyali mu power. Teyalowooza nti biyinza okukyuka, emmeeza ziyinza okukyuka. And this is the message he sent out. Oli general. Bakutumye ku front. Ogenda otaba lw'enzuluulu. Times can change. Oli mu power. Bakutumye ogende otirimbule oba otigomye abanupu. Times can change. Yes. Bakutumye ogende okwate bana aba aunt. Times can change. Bakutumye ogende ofekinge evidence ku retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Yes. Mumutwale mu kooti mugane n'okumuta. Times can change. That is the message of Chris Lwakasiisi. Who hears that message out there? Muna Uganda kyagitegedde banadini ndabye bakuba mu ngalo. Kitegeeza message tebagitegedde. This is a message eyandibadde ebeera peddled all over kwegamba ebeera kitugamba tutya nti ehypingibwe buli omu agimanyi buli omu agitegeere nti let us not make the same mistake again because history can repeat itself. Today you are in power, tomorrow you will get out. Today you are powerful, tomorrow you can be as weak as Chris Lwakasiisi ng'ali mu solitude, ali mu condemn section, erimu bagita batya isolation nga talina gwayogera naye. Yagamba nti he wished, agamba mu testimony ye nti at that point nga bamutadde mu isolation he wished he died. Yegomba okuba omulambo naye nga tetasobola kwetta aye talina kimutta. N'abeera omwo naye wadde ate bamutumira bamugjayo bamuzaayo wali mu kondemu. Yes. Olwono president alabika yakoze eki yalagidde bamugje eri mu isolation bamuzze wano. Then one day amutumira, actually yagambye Justice Kibita, Mike Kibita ne Moses Byaruhanga mu kiseera ekyo baali ba personal assistants ba president. Yes. Be yamutumira ne boogera bibayogera tebabitugamba. Then ekyaddirira kwali kumuga after time nafuna ebbaluwa ng'ebbaluwa egamba nti by powers conferred to me by the constitution ndagira Chris Lwakasiisi okuteebwa without any conditions. Unconditionally. Chris agamba nti yali takikkiriza nti bamutadde naye ne bamuta. Aga nti Katonda amuwadde second chance. Nti aba aliwuwe n'afuna essimu okuvibwa president ti Chris Lwakasiisi nkwetaaga. N'agenda ne batuula naye ne boogera. Tebayogera ebintu bingi. Then waayita ekiseera era still president n'amukubira nti bamwetaaga. Yagambye oba yali Kasese oba Fort Portal mu West eyo.
nti bwatuukayo ne bamukwanga ebbaluwa ng'ebbaluwa emwapointinga okubeera senior presidential advisor with terms on conditions of a minister, of a cabinet minister. Ekitegeeza nti kati amaanyi gaalina ga cabinet minister. Senior presidential advisor but a cabinet minister. Yes. Bwe kiba nti is a presidential advisor, kyensuubira president yateeka okuba nga yawulidde from the horse's mouth ti bino byonna bikolebwa, but times can change. Let me speak out nga nkozesa message ya Chris. Mbadde ndaba ogambye nti akalulu, this is the most peaceful so far. Mu campaigns zetwakaba nazo. Yes. Naye okuva 2016. Naye ebizibu ebyaleetera Museveni okugenda mu nsiko tebinanogerwa ddagala. Olw'ensonga Nuupu bakampeininga, anti-campaigninga, anianda omulala FDC bakampeininga. Naye era tuzze tulaba nga bano ab'ebibiina ebirala ekitali kya movement babakugira. Omusajja agenda Mityana Kyagulanyi. Olukungaana lugenda kubeera ku Major Ground. Bamugamba ku last minute yate tojja duteekawo ogenda eri. Ekyenjawulo campaign zino tewannabeera kuyiwa musaayi kwonna kyekyenjawulo era kyekikola amawulire. Naye okulemesa abeesimbyewo okutuusa messages zaabwe. Kubanga campaign kitegeeza ki? Genda otunde kyogenda okukolera abantu. Yes. Kati bwembanga sikkirizibwa kutunda kyange ate nga munnanga atunda ekikye, akalulu bwe tunaakakuba nakkiriza ntya nti bampangudde genuinely nga bannemesanga. Ogwa Toma teguyinza kumbulamu. Museveni ne bwawangula 100% today. Naye nga tulaba buno okuziyiza bakandidates abalala, teri gojja kumatiza ti akalulu yakawangudde mu butuufu. Ojja kugamba bwe banaagamba nti babbye akalulu kafujjaga ate oba balina power babalemesanga n'okukola campaign. Kitegeeza nti bawadde ab'opposition omukisa okumatiza abantu nti bababbye oba okulonda tekubadde free and fair, ne bwe kanaaba 100% free and fair. The message I would give nti mwamagye, mwe poliisi, mpoza adumira poliisi yani? Byakagaba. Atamanyi. Nange mumanyi. Afande Byakagaba. Gamba abasirikale bo bawe buwi bano abeesimbyewo bukuumi, so si kubazibira makubo. Kubanga bw'oziba ekkubo kitegeeza nti omulemesa. Message esendingibwa out there to the populace nti balemesa. Muleka atunde ekiki. Museveni atunda ekiki ate akitundidde emyaka. Okiwulira semu? Gundi manifesto gye yakola siraba kikyuse. Bw'agamba nti agenda okwapoldinga ki? Consolidating gains oziprotectinga. Fenga abalaba ebyomunda ne tubikkula ne kungulu. Twebuuza gains. Omusajja yabadde Kololo omulugwala. Bannange ekiri wano sikirabanga. President atugabudde alinga Yesu. Atugabudde omuceere. Ayambadde t-shirt ye yero. Ndidde omuceere kati ngenda ne bamubuuza nti ogenda kutwala. Ngenda kutwalirako abeewange. Era abeewange saagala muntu yenna n'atawagira Museveni. Museveni agabula n'okusinga Yesu. Blasphemy. Over rice. Ekitegeeza omuntu tasobola nakwegulira mmere. Kulya kukuta muceere gwe. Alina kulinda campaign. Kwegamba those are the gains. Gain kiri nti liisa abantu kulwale bawo omuceere batandika okwogera kuba tebagulya, tebasobola kugugula. That is poverty. Abject. Omuntu ayambala t-shirt nga kyekyambalo kyasobola okwambala n'anyuma. Otherwise waba tayambadde t-shirt kitegeeza nti ayambadde enziina. The gains. And you think that. You see,
message ya Rwakasisi resonates with the times, resonates with us who were there nga tulaba abalaba kumanya, abalaba kupanda gari, abalaba abantu baba framingibwa, abalaba mpawa atalikaaba, abalaba kubasajja ababiranga mu kisaawe, abantu babatwalanga mu kisaawe na Kivu ne wajja babayitanga aba sporting nti ono twali naye, ono twali naye takumanyi nako nga bolabo babaleetera Besigye nti oyo twali naye, nga bolabo Besigye bamuleetera ono omukazi eyagamba nti bamukwata gwe baagaaginga kyakuwa. How can we have a government ng'omulimu gwayo ku framing abantu? Are those the gains? Rwakasisi Chris nkwagadde ate nenkwagala continue speaking, speak to the power. Oli presidential advisor senior, advise the senior. Why has he been silent? Chris Rwakasisi biseera byonna okusirika kwe kutegeeza ki okwemabega. But he has come out at the right time with the right message needed for these times nga tuli mu elections. Era nsubira n'ekimu kakata kagamba nti we tuli tayagala tudde we twali, tayagala tudde gye twali. Atunira mukwano gwe Museveni aga nti times can change, Muhoozi n'abalala. You see, obuzibu obwo tebwali obwo. Underestimating Museveni ne NRA. Yes. Yabayitanga bandits. Those are bandits. Ngali ne Chris Roy, those are bandits. Those are bandits. Era omulabye owulidde bwaga nti yabatunira ne gagozize naga abo bafumba mmere yabwe tebalina kye bayinza kukola. Underestimating abaana bano abatalina mirimu, abaana abatalina kye bafiirwa. Oyinza okulowooza nti obawe ebisawo bya ssente ne banywa walagi ne bakuba akalulu, naye olunaku lwe beefuula toyinza kukyagala. Museveni yatandika n'emmundu mmeka? 27. Olowooza zibalema okufuna. Ekyokubiri, not everybody is happy. Yes. There are so many people out there bleeding. Abamu kubeegatta ku Museveni baali ba UNLA, baali bajasu from within. Be batambula n'ebyokulwanyisa byabwe ne bagenda ne beegatta ne Museveni mu nsiko. Abantu balaba and they understand. Chris Rwakasisi gives a message egamba nti bwe tuba nga tunatereza eggwanga tuleme kwerimba, times can change. Kubanga naye zaamukyukira. N'alaba power gye yalina ng'egenze. Chris Rwakasisi's message should be internalized. Toyinza kubanga otambula okola campaign ono bamusibidde kubo ono bamugize tebabakubye naye abali makomera bangi olw'ebyobufuzi. 2, obasibidde kubo, how are you going to convince them nti akalulu kali free and fair? Kubanga ekyatwala Museveni mu nsiko yagamba nti akalulu bagenda kabba. Indicators ziraga nti kyekimu. Kwabwe kiba nti ebyaliwo oluli mu 1980 omanyi ekyaliwo. Obote we yalinanga obuwagizi obungi nga constituencies bazisala bulere. Constituency y'abantu 15,000 nga basobola ogijjamu ekitundu ekyalimu abantu 15,000 nga bayinza okukisalamu constituencies 3 nga kimuwagira. Ekitundu ekitamuwagira kirimu abantu 15,000 nga bakifuula constituency emu. Kubanga akimanyi bakimanyi awo talinaawo ki buwagizi. Secondly, abantu bwe bamanyanga nti awo ne bwe tugisalamu era tetuwangula naye twagala tuwangule nga abeesimbyewo babasibira ku road block, bakola zi road block ez'ekimpatiira ne bamuteekaawo ne bamuggyako ebitambuliso, ayagala genda kwesimbawo for nomination bamugamba tolina gy'olaga. What do we see? Tunuulira abaana bawala abeesimbye ku Anita Amongo. Yes. Babagamba nti amuregisita tebaliimu ti naye bazaale baayo. Etteeka ligamba nti omuntu okwesimbawo alina kuba mulonzi. Yes. Not necessarily nti alina kuba ku register alina kuba mulonzi. Alina kuba voter from anywhere. Kati bo abaana bagamba ffe twazaalibwawa kitegeeza tetuli ba mu kitundu. Kati ebikolwa ng'ebyo naye ng'ekigendererwa kulaba nti omuntu bamuggyako omukisa okwesimbawo. Kitegeeza nti kutyoboola mateeka ga kalulu.
tuddayo mu 1980 ko mu 1980 omuntu bamulemesanga okwesimbawo nga bawa every reason. Now ekirala bw'olaba tudde nga Kyagulanyi n'abalala banandala mafaabi bagenda okukuba enkuŋŋaana ne bamugamba nti ate toyita wano, genda oyite eri, nga bamanyi nti wanaatuukirayo obudde bw'olukuŋŋaana lujja kuba luyise. Kitegeeza nti omulemesa okwogera n'abalonzi abamatize bamuwa akalulu. Kiba kitegeeza nti enjawulo ey'akalulu kano nakali wayinza obutabaawo. Ffe wano ku Extreme Arts tugamba nti jangu recordinge naffe oleme kwejjusa. Gambanga music omulungi quality nga yakabi nungi okuzaama ate tukola ebintu bingi. Gambanga obulango music videos tulina ne offer, ate offer ojja kimanya ng'otuuse wano. Jangu tukole, jangu ofune ekirungi ate kinakkirizibwa buli wamu, kubanga buli kyuma kiweetaaga okukola ekirungi ku Extreme Arts Records tokirina. Tojja kusanyuka okolagana naawe kubanga ky'onojjayo ate buli omu ajja kyagala. Jangu tukole. Njaga tugende ku nsonga ya campaigns wetutuukidde olwaleero. Era tugibaddeko. Yes, mbadde nkulaga engeri Chris Lwakasiisi yayogeddemu n'agamba nti mu kiseera kino. Will that message change anything, Musumba? That message? Will it change anything? Bw'abaawo general, bw'abaawo kamanda, bw'abaawo minisita alowooza nti ebintu tebisobola kumukyukira, message ya Lwakasiisi egamba nti times can change. Today oyinza okuba nga olina power eri overwhelming ne bukyenkya nga eringa cards ezifuumuuse tokyalabako n'aka kuba Chris yakituukamu n'akirabako n'akitestinga n'atestinga near death experience. Kyali mu kkomera ali ku death roll, bamusalidde omusango gwatazzanga. Katabaaza agamba nti yamutuma tamumanyiyako, aga nti nga bajjeno we bali be nali nsobola okulumira nze ntawaane ne Sergeant yagamba Sergeant Kopolo. Olaba nti bamuteekako bamujwetekako omusango, omulamuzi nakkiriza nti yaguzza n'agumusingisa n'ateekako huudu ne bamusomera n'omusomera may his soul rest in peace. Omwoyo gwe guwummule mirembe. Ebyo byonna yabiyitamu n'agamba nti power corrupt, n'ebyo byonna byamutuukako kubanga we yabeerera mu power yali alowooza nti akolera state asiimibwa state eyinza kukola kikukyuka naye yalabira awo nga the very army he commanded is the very army eyamwarestinga. Yakamandingaga ba generals nga naye ku luno nga bakopolo be bamugamba nti we private be bamugamba we toa virato toa virato. Kakati bwabanga yasobola okutuuka mu that point akulaze. Tubadde tukimanyi wa Gaddafi, tubadde tukimanyi waani Saddam Hussein, naye kati akulaze nti ne wano kyali kibaddewo ate kisoboka. Era n'agamba nga bwe tugenda mu kalulu twandibadde beegendereza nnyo kubanga ekyaleeta obuzibu mu 1981 kaali kalulu. Ekyo kyagambye. Era agamba nti akalulu ako bwe tubanga ke tugendamu nga luli ke kaleeta obuzibu twandibadde beegendereza nnyo n'okusingawo. Temwandibaddemu bumulu, temwandibaddemu byekwaso. Kuba twandigenze mu kalulu awangula n'akawangula nga tewali baawangudde kyebeekwasa, kwemulugunya kwonna tewali. Era twandigenze mu kalulu ne tukavaamu nga tewali petition zigenda mu kooti. Kubanga akalulu ke tuzze tukuba okuva mu 2021 tekabadde mu mazima na bwenkanya. Kuva 2021 actually kooti ezenge. Okuva 2021 ezenge wa stand 2016 2016
221 ako Bakyagulanyi bawaaba ate ne bagwa abandoning. Yes. Guli Kizza Besigye yagamba sijja genda mu kooti kanirayize. Simanyi okiraba. Kati olaba nti that is where we've been. Jana eyo gye tutambudde. Singa wabeerawo obumulumulu kati kankubulire Wamala. Tunuulira. Nyinza okukuba oluyo olumu. N'onyiiga nenziramu nekkuba olulala n'onyiiga naye bwe nziramu nenkukwata mu kifuba noga naye Malonu alowooza kiki pu n'onkwata n'onkuba okiraba. So provocation zibaawo. Kisoboka okuba nga obumulumulu bubadde bubeerawo naye bajjajja baagera story gundi egamba nti it's the last straw that breaks the camel's back. Emba kamero kisolo kyetisi bayinza kitikka ekiganda ekisooka ne kitawuliramu ne bakitikka ekyokubiri ne bakyongerako ekyokusatu ne bayongerako ekyokuna ne batuuka ku ky'ekkumi nga ekyayimiridde esobola okwetikka naye bongerako bwongezi aka nekka minzaani ogimanyi bw'oba oyagala kiro bw'eba epima kiro 10 osobola okuteekako 5 6 7 nga tennakoona naddala ezigwa ziti ne bwe ziba zino eza kiro ez'amayinja oteekako nga tekka naye just oyongerako bwongezi just buntu butono nnyo bwe buti bugrains butono neekoona. Kakati Uganda weeri era wenjagala bannayuganda bategeere ne Chris Lwakasisi wagirabira tyolere tulina ekibuilding. Abantu balina anga, balina bitterness, obusungu bungi, babasibidde abantu baabwe tebalina mirimu, abaana babatunze muddu bafiiriddeyo, abantu bakoze business zigudde, abantu babatwalako amataka, okiwulira bulungi nnyo, abali mu makomera bwemage, abagezaako okwesimbawo babakwata, be bavunaanye ebyobufuzi tebabatadde. Buli muntu alina ekimuli ku mutima, buli muntu alina ekimupika, abantu baagala kwabika. Anger is too plenty. Tulina abantu abatuuse ku point egamba nti bwe nfa nga nfa nkyagasa ki, nzadde abaana sisobola baweerera, amaka gannemi, ettaka lyange bali ntutteko, simanyi kiraba, ngenze mu kkooti okunoonya justice teriiyo, obwenkanya tebuliiyo, banziguddeko gino emisango, banvunaana kino. Kati that bitterness eri mu bantu Chris Lwakasisi agyogerako, babadde balowooza nti teaching eneesobola okuleeta reconciliation, eneesobola okwabetinga anger, obusungu abantu bagambe nti tusonyiwe, naye yazze naga yes, that bitterness is there, let us deal with it. Kyekiyinza okutumenya kati just one little more, kamera eyinza okumenyeka one little more, ekintu kiyinza okwabika. Bw'oba olina omupiira, wali opise ku mupiira, n'opika, oyinza okupikamu omulundi omulala ogwo ne gwabika. Baluuni gifuuwemu, ogenda okumaliriza ofuwamu omulala, osobola okufuuwa emirundi 2 nga teyabika, ezimba buzimbi. Bwetuuka ku gwabiri n'ofuwamu ogwabiri mu ogumu, neyabika. This is where Uganda is. And that's why Chris Lwakasisi's message is timely. Kyekiseera to rethinking. Kyekiseera President Museveni are rethinking. Campaigns are going on. Chetuyita level ground teriiwo. Everybody is complaining. Bebagaana okuyita mu makubo ate ge babawadde okuyitamu. Bebagoba mu bisaawe mwe babatadde mu kusooka. Bwe baali bakola gundi campaign schedules, baga tugenda kubeera mu kisaawe gundi, lukiiko tugenda ddukubawo, ne baba approvinga. Andi abazze odduteekawo yate temujja kuyitawo, bazze oddukuba yate temujja ddukuba wano. All of that causes anger. Era nina point gye nalabye
yabaddewa saidi ze singa eyo ndoza Mubende nga Bobby bamuganye okutambula okuvuga konvoyi y'okuyitawo nabo bamugiganye n'alinnya ku booda abantu ne beekumamu ogutaaka ne bagamba temujja tuziiza olukiiko lwaffe lugenda kuyita ne bamugoberera yalinnya booda nabo ne bayitawo poliisi yabadde kati poliisi yabadde egezaako bagaana babadde overwhelmed abantu bangi Musumba okwogera ku numbers ezo how does Kyagulanyi overturn these numbers mukuba simanyi oba nawe zikutiisa n'ogamba overwhelming numbers ezigoberera Kyagulanyi Musumba zitegeeza kyera azoverturninga atya the truth is those numbers are there and they are real. Okay. Why are they real? People are angry. People are bitter. People are fed up. Eriya abalala baagala just kulaba ku nkyukakyuka. Nze nkyukakyuka njagala bulijjo nkyukugamba, and I don't mince my words. Yes. Tesobola kubanga 40 years consistent. 40 years President Museveni ye president. 40 years yatugamba fundamental change. 40 years kankube kino okuva ku independence obuyinza bwakyukako mu mirembe okuva ku mukulembeze omu okudda ku mulala ng'abazungu batuwa independence. Yes. Since then 1966 Sir Edward Mutesa yali president bamujjako na mundu omusayi ne guyiika. Yes. 1971 nga 25 January Obote bamujjako na mundu omusayi ne guyiika. 1979 11th April 1979 Amini bamujjako na mundu omusayi ne guyiika. And that time specifically ejje eddamba eryali erya Uganda National Army lyakubwa emundu nirikubwa amasasi nirigobwa mu nsalo za Uganda niribuna niridukira mawanga agatulinaanye nga mwe muli Sudan, mwe muli Kenya, mwe muli Congo. Era bwe batuuka abamu beekolamu omulimu ne bakola ebibinja ebirwanyi nga Baba Muze, nga Moses Ali n'abalala. Yes. Uganda National Rescue Front, former Uganda National Army FUNA, mwalimu n'abalala bangi bakola ebibinja. Now 1979 April 11 baleeta Lule. 69 days later Lule ne bamujjako mundu. Binaayisa afuga for about 6-7 months bamujjako na mundu. Janta yaba muwanga ne Museveni bajjako Binaayisa na mundu. 1980 tukuba akalulu ekyatusirisa mundu kabbibwa. Museveni n'agamba nti ngenda mu nsiko bwe bakabba era n'akitukiriza n'agendawa mu nsiko. N'alwana n'ajjako gavumenti Obote gye yagamba nti yalondebwa na Kalulu n'aba UPC bagamba yalondebwa na Kalulu yali legitimate niye yalwana n'agijjako ng'abalwana ogijjako ragtag, the despised, the Davids of the times, the shepherd boys of the times, abataasoma kweri yali ragtag army. Njagala ojjukire nti bangi nnyo abagijjamu abaalwana basomye bamaze kuwamba buyinza bakadogo bakubanga birebe pepe zinali wandegeya bawamba bakuba birebe nga ama gye balina ntono nnyo ku ama ya Uganda National Army, Uganda National Liberation Army eri backed up by Tanzania People's Defence Forces TPDF. Okiraba? Obote tu mundu ye yamujjako ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwa July 1985. Awo Chris Lwakasisi watandikira story ye akwatiddwa ayingizibwa ekkomera. Ba Museveni bawamba Chris Lwakasisi ali mu kkomera. Museveni kye yakola kulagira bamutrying ne bamutryinga ne bamujwetekako byataakola okusinziira ku testimony ye. 1986 regimu y'abalutwa ng'ennaku z'omwezi 26 January 1986 naye ejjibwako na mundu.
ekitegeeza nti nga bannayuganda tetufunanga mukisa munnayuganda okusikira munne ku bwa pulezidenti mu mirembe ku bukulembeze mu mirembe tekinnabaawo eyo gavumenti esikira ginne waayo mu mirembe n'akalulu tennabaawo buli nkyukakyuka ezibadde zijja na musaayi zekyova olaba nga nyimirira n'ensimba nakakongo nga muzeeyizedde nti tukooye gavumenti ezikyuka n'entalo tukooye gavumenti ezikyuka n'okuyiwa omusaayi kyova olaba amagitating for a peaceful transition era akalulu kano bwe kiba nti Kyagulanyi akawangudde aweebwe obukulembeze afuge Uganda oba Nandala Mafaabi yawangudde muleme kubaamu kubba muleme kubaamu kukwata masasi kubanga tomanya abaana abajjako Obote abaana abajjako Balutwa that entire Uganda National Liberation Army nali Wandegeya gwe genda obuuza abe Wandegeya abaaliwo genda obuuze family ya Kasule bali baalina zimmota nga ziri ku summit vy'ekkololo bakuba bano bajja na bire baabo birebe abalina emmundu baali batono naye ng'ebirebe bibakuba baabo abasajja abanyanya ne badduka okubuna emiwabo badduka okuva mu Kampala naye ng'ekibaddusa birebe namasasi nga abakola ekyo tebalina training ya Sandhurst tebalina training ya Kimaka tebalina training yene Tanzania tebalina training ya Kibamba balina training ya Buyekera. Musumba ku namba zino eza Kyagulanyi bwe tulaba voter turnout ya 2021 era yazirina numbers ezo lwaki abantu tebaturning up overwhelmingly okulaba nga kubeera Kyagulanyi kakyabagaba ne munna muveeyo mujje mulonde enamba zino lwaki teziturning out okuba akalukuba nziraba mpitirivu bwe Kyagulanyi waayita. Saagala oyogere ku Kyagulanyi yekka. Kyagulanyi has numbers. Yes, era ye numbers the biggest contender by the way. Numbers zeyogerera. Era nsubira nti ku luno zijja ku translating into votes. Ne luli za translating yagamba obululu bwe babubba. Walaba byayitamu. Abawagizi bwe babakwata abalala babatta. Ojjukira masasa agakuba ni wano nidala niliyita mu nyumba yange niliyita mu bbaati niligwa ku buliri bwange nagamba ekisoso nalitereka ndirina I don't miss my words ndirina ibakuba mu bbaati ekituli weekiri nagamba nalitwala ku poliisi e Kawempe nembaga bakubye essasi mu bbaati lyange lirino ngamba ati akati obadde ogamba nzize bagamba kyandi kakati twagala nzize dibala kati eno souvenir yange nti I survived death twali tutuddawo ku lubalaza twalinawo ne customer yali azze ku booking nkoko esasi pane ngamba liryo likubi ngenda okutuuka ku buliri ate actually kazukulu kange ke kaliraba mukyala wendaga kino kiki konzi kiki ngenda okukiraba nga sasi singa lyankuba nandibadde mulambo era omugenzi singa lyakuba mukyala wange yandibadde mugenzi singa lyatta muzukulu wange twandibadde baki bagenzi ndozo kiraba. So with that njagala nnyo emirembe mu ggwanga lyange. With that njagala for the first time nange ndabeko ku Museveni ng'atudde wali balayiza munnamudidde mbigere balayiza munnamudidde mu bigere. Message ya Chris Rwakasisi erina we resonatingira ne Bayibuli. Mu Bayibuli mwalimu omusajja nga bamuyita Kabaka Akaswera yalina mukyala we Vasta. Kakaswera yategeka pati n'ayita abakungu be ng'abagabula abakungu bajja ne bakyala baabwe ne Vasta Kadulubaale naye n'ategeka ababe kati baba balya n'amuyita jangu oyogereko n'abagenyi bange. Kadulubaale ajja okwogera n'agamba nedda nze nina abagenyi bange ate mbalekawo ntya yagaana. Abakungu ba Kabaka ne bamugamba Ssebo Kabaka mukyala wo bw'aba agaanye okujja ng'omuyise abaffe bwe banaakiwulira banaaba bakyatugondera tubadde tusaba omukazi okole ki omugobe ko ye nga mwagala ndi mugobe era bw'atyo yamugoba bw'amala omugoba ne bamuleetera ebijuju lwalondemu. Baaleeta abawala bangi nga mwe mwali ne Esther eyali captive
okuva mu Israel eju. Esther yalina kojjaawe Murodokayi. Yebo bamuleeta mu bwambe yakolanga ku mulyango gwa kabaka ogwa wankaaki nga waatuula n'akuuma. Lumu Haman ye yali katikkiro w'obwakabaka obwo. Yayitangawo naye ng'omuntu yekka atamuvunamira ye Murodokayi. Nabuze naye gwe lwaki tomuvunamira? Ko yenze siyinza kuvunamira muntu yekka okugyawo ku Katonda wange. Hamani n'anyiiga n'asalawo kubanga yali super minister, yali katikkiro, n'asalawo agende wa kabaka akole olukwe atte Abayudaaya. Ne kabaka bwe yali alonda omukyala bamuleetera bano abawala bonna. Murodokayi yagamba Esther, togeza n'oli emmere yaabwe liye yaffe eri traditional, tebageze ne bakuteekako emizigo gyabwe, sigala nga bw'oli. Era bw'atyo Esther yasigala ku natural beauty ye, natural state ye. Kabaka bamutwalira abawala bonna nga pekseninga emberengo b'ebinyeebwa. Ono tansanyusizza. Naye bwe bamuleetera Esther, peksening gye yasooka okuba naga kino kiyitiridde, musooke muleko muzzaayo. Then bw'amaliza ne bamuzzaayo naga mumunyongere ne bamuzza. Nagamba ono gwe nkoze eki gwe nnonze. Bw'atyo Esther afuuka n'abakyala, afuuka queen mu nsi mwe baamutwala ng'omuwambe omuddu captive. Ng'ali mu bwakabaka obwo nga n'abakyala, Hamani waakwatirwa obusungu. Lwaki Murodokayi tamuvunamira? Agende wa kabaka agamba kabaka, sebo kabaka ndi mu ggwanga lino mu bwakabaka bwo mulimu eggwanga erituyitiriddeko ly'Abayudaaya. Abantu bano bazaalanga bumyu. Tuteekwa okubaako ne kye tubakola, kubanga bwe balyegatta n'abalabe baffe tulikola tutya? Ko kabaka tubakolere ki? Tinze mpa olukusa mbatte. Bwe naabatta nja kuteeka ne ssente mu ggwanika. N'amuwa olukusa n'awandiika decree nti abaana ba Isirayiri bonna bagenda kuttibwa. Murodokayi bw'akitegeera ne yeesiba ekikutiya ne yeesiiga evvu n'atuula ku mulyango akuuma. Esther bamugamba nti ekiri ewakojjawo nti yeesibye ekibukuku, yeesiize evvu, tetumanyi kiki, nti mugende mumubuuze. Murodokayi atumira Esther amugamba nti nyabo balo yakoze decree ffenna batutte, naye nkusaba nkutuma ogende ewaabalo omwegayirire akyuse ekirowoozo baleme kututta. Esther bwe yafuna obubaka n'aga nti kiri mu mateeka g'Abameedi n'Abapaasha n'Abaperusi nti singa omuntu yenna agenda mu maaso ga kabaka, kabaka n'atamuwanikira lugaalwe muggo gwe nti omuntu oyo attibwa buttibwa, kuba kitegeeza kabaka tamwetaaze. N'olwekyo siyinza kurisikinga bulamu bwange gendayo. Ko Murodokayi bwe bamuddiza obubaka n'abagamba nti okay, mumugambe bw'aba agaanyi okutwegayirira ewa kabaka ewa bbaawe, Katonda n'atuyimisiza obulokozi okuva awalala, naye ggwe n'ennyumba ya kitaawo mujja kusaanawo. Y'omanyi otya nti si kiseera nga kino Katonda bwe yasalawo ojje otule obeere n'abakyala, gwe wali osinga obulungi nti nedda. Bw'atyo Esther bw'afuna message eyo agamba tikale mugende mugambe kojja ayite Abayudaaya bonna bali mu Susa basiibe ennaku 3, nange ngenda kusiiba. Bwe zinaggwako ngenda gende wabaze mwegayirire, bwemba nzikirire. Era bw'atyo Esther yalangirira ekisiibo n'abawala be ne bali ne bakirangirira. Ennaku 3 bwe zaggwako n'agenda mu lubiri lwa kabaka n'amugamba, kabaka bwe yamulaba n'awanika omuggo n'amugamba, Esther kiki? Ne bwe kiba kyetaagisa kuwa kitundu kya bwakabaka nja kukikuwa nti sebo kabaka bw'oba osiimye jangu tulinaawo ekyeggulu. Kabaka yagenda ne Hamani yakoze olukwe olw'okutta. Bwe batuuka eri ne balya ne banywa, kabaka amugamba nti n'abakyala wange darling wange njagala ombulire kyekikumpisizza, ne bwe kiba kyetaaga kuwa kitundu kya bwakabaka nja kukikuwa. Ko ye sebo kabaka bwe kiba nga ŋŋanze mu maaso go n'enkyokomewo tulye ffe n'ekyeggulu, ko ye tujja kujja. Hamani bwadde ewuwe yeewaana
nzenze kanze nsobola okulya ne kabaka ng'ali ne mukyala we Esther n'afumba nange n'endya naye ekitegeeza ndi wabbeeyi yeetwalidde waggulu. There are so many people bali mu government ba ministers bajasi beewanise okusukka we bandikomye bakola ebikolobero kubanga balowooza bali protected. That is the message of Chris Rwakasisi. Here Esther ayise Haman ayise ne kabaka balidde bonna nti n'oyo naye nkya mukomewo. Hamani bwadde ewuwe akola olutanda lukwagenda okuwanika mu Lodokayi. Kabaka teyeebaka. Ekiro ekyo agamba banne otulutumbuze munsomereko ku byafaayo byaffe ng'obwakabaka nga empire ki baleeta batandika omusomera. Ennaku z'omwezi bwe ziti Ssebo Kabaka omusajja gwe bayita mu Lodokayi yayanika olukwe olwali olw'okukutta era abambo abaali balutegese ne battibwa. N'abuuza twamukolera ki omusajja oyo? Abwe tusoma wano tewali kyamukolerwa. Nti ani ali awo? Nti waliwo Hamani. Hamani olwo agenza amaze okutegeka olutandalo agenza anyumyemu ne munywanyiwe. Hamani jangu wano njagala ombuulire kabaka akolere ki omuntu gw'ayagala okugulumiza okwebaza? Ko Hamani yatunula munaga nti kabaka ayinza okulowooza okugulumiza omuntu omulala atalinze. Wali otuuseko ku that point ng'olowooza gw'oliwo omulala taliiwo toli indispensable tosobola kwejjikako. Hamani yatuuka ku point erowooza nti is indispensable. There are so many generals abalowooza they are indispensable. There are so many police officers abalowooza they are indispensable. Even Rwakasisi thought at that time he was indispensable. It was self-deception. Haman agamba kabaka Ssebo Kabaka bw'obanga osiimye ddira embalaasi yo esinga okuba ey'ebbeeyi odire n'omukungu asinga okubawa eddala lya waggulu omugambe akulembere musajja woyo gw'oyagala okugulumiza ng'atudde ku mbalaasi era agende ng'ayogera ebigambo bino nti bw'atyo kabaka bw'anaakolera ng'oyo gw'ayagala okugulumiza. Hamani yali alowooza nti tewaliwo muntu yenna kabaka gw'ayinza kwagala kugulumiza okuggyako ye super minister super ki minister. Haman bw'amala okwogera ekimuli ku mutima kabaka kyaba akolera gw'ayagala okugulumiza kabaka n'amugamba nti Haman nga bw'obyogedde byonna tojjaamu wadde akatonyeze genda obikolere mu Lodokayi. What if it were you? Obikolere gw'olowooza nti gw'oyagala okutta gw'ofunire ne decree on'olunaku olutegese ate bagamba gw'oba ogulumiza kabaka gw'ayagala okugulumiza. Tolaba nti things can turn. Bajjajja baagera gy'otega amaggwa gy'otera okudda. Abalaba omukutu Uganda ey'enkya gy'otega amaggwa gy'otera okudda. Oba oli mujaasi, oba oli minisita, oba oli musigale wa poliisi, oba oli wa intelligence, oba oli wa ISO, oba oli wa ESO, gy'otega amaggwa gy'otera okuggwa. Chris Rwakasisi bwe yagatega gye yagatega gye gaamutegera. Here, fast forward. Haman amala okutambuza mu Lodokayi adde ewuwa abantu bamugamba nti bw'abanga mu Lodokayi mu Yudaaya nga gw'otambuza then bukukeeredde wandibanga ekigenda okuddako kufa. Ekiseera kyatuuka ekyokulya ekyeggulo kabaka Haman oli luddawa jja tugende ewa n'abakyala. Bagenda ewa n'abakyala okulya. Bw'amala okulya kabaka n'abuuza n'abakyala Esther kiki oyagala kukolere ekyakuleese ne bwe kiba kyetaagisa kukuwa kitundu kya bwakabaka nja kukikuwa. Ko Esther Ssebo Kabaka bw'obanga osiimye wulire ennaku yange nina ennaku mpitirivu nti nze n'abantu bange tugenda kuttibwa. Ani abatta? Ssebo musajja w'oyo mu Lodoka musajja w'oyo Haman obuyinza abujjawa? Njagala ojjukire ani yasayininga decree ey'okutta? Yali kabaka Akaswera. Ani kati eyeewunza nti obuyinza abujjawa? Kabaka Akaswera. Omuntu ayinza okutuma tigenda okole kino bwe bakukwata n'akugamba nze sikumanyi tebinkwatako. That person ayinza okikola changes like rest. Chris Rwakasisi yali jeri yeeyolerera. Today Museveni is in power, tomorrow Muhoozi ayinza okuddawo.
bwe tusoma mu Bayibuli kabaka Solomon bwe yakwata obuyinza nga Dawudi afudde alina kitaawe be yamugamba nti abo tobalekangawo olina kubatta era yabatta n'abalala ye be yalaba nti basaana okuttibwa yabatta ebiddawo tebyenkanankana mukwano gwa kitaawo may not necessarily be your friend. Yes. Ayinza okuba nga yemulabewo nambeegi. So abalowooza nti enkyukakyuka teyinza kujja, please bwe mubanga mugoba musajja munnammwe mulekamu ezinakola ki ezinadda. Haman yeemalamu n'alowooza alina obuyinza alina amaanyi. Esther bw'agamba nti omusajja oyo kabaka n'afuluma ebweru olwo obusungu bubimba aba ali ebweru, Haman n'afukamira ku bigere bya Esther amwegayirira yegayirire kabaka aleme mumalirako busungu. Kabaka agenda okuyingirawo ng'ekyo kyaliko naga ne musajja gwe tolina magezi, oyagala kutta mukyala wange ate kati oyagala mukwatira mu maaso gange. Waaliwo abambowa tebaga sibo kabaka ndi omusajja ono muzibu nnyo ti yakoze n'olutandaalo okuttirako mu Lodokayi ko yakoze bulungi nnyo, mugende mumuteekeko mumwanikeko ne mukyala we n'ezzadde lye ne famire ye yonna. Olutandaalo uliza olutandaalo oba omutego oba amaggwa oba ettambiro Haman yali akoze okuttiramu abalala, Katonda yalikyusa lyatta Haman ne famire ye. Katonda bw'aba akuwadde obuyinza, don't abuse that power. Ne bw'oba ng'oli mu position eri very powerful. Jukira Chris Rakasisi yagamba I hunted them. Agamba I hunted them faithfully. N'obwesigwa natuukiriza ebiragiro bya mukama wange. Kuba Chris Rakasisi talina kye yakola nga Obote takisanctioninze. Abakute tujja sukawa. Naye ekyamazima kiri nti in the end bwe yali apeyinga price yagipeyinga yekka. Thanks to God nti baali bagenda kumuttira omuntu gwe bamuvunaana teyamutta, gwe bamuvunaana teyamukidnappinga. Story yali fact. What do you pick from that? Bw'obanga gwe general, what do you pick that from that? Oba oli brigade commander, oba odumira police, abalala ba DPC, abalala ba RPC, abalala ba constable, abalala tebalina na bwe bali. You are abusing that position. Chris Rwakasisi yali amanyi akolera government, akolera state. Yamaliza the same state he had served was the same state. Ate yamuggulako emisango n'abeera tried n'abeera convicted. Mukama abankuumire tuddemu tulabagane. Basawo ne bannyabo mbaagala nnyo era mbaniriza ku Uganda ey'enkya. Nze muzzukulu wa Gamuga Moses Wamala, ndi munnamawulire era ndafuubana nnyo okulanga buli munnayuganda afuna obwenkanya ssaako n'okufuna buli kimu nga bwe kigwanidde okubeera, gamba ng'ebyobulamu, ebyenjigiriza n'ebirala. Wabula mbaleetedde amawulire ag'essanyu era amalungi okuva mu Ohio Health Center. Lino nno ddwaliro eryazimbibwa emyezi 6 egiyise emabega. Ne mu myezi egyo ngenzo dirambulako ng'ebintu eby'enkizo ebikoleddwa biyitirivu nnyo, gamba nga okuwa obuweereza n'obujjanjabi obw'obwereere eri abakadde b'eggwanga lyattu Uganda oba abakuliridde mu myaka. Abakadde abasobera ddala mu 300 be baweereddwa obujjanjabi, eddagala, okukeberebwa ssaako n'emmere eri ku mutindo okusinziira ku bulamu bwabwe eyo gye beetaagira ddala. Era kinsanyusiza ne kimpa akamwenyumwenyu n'essuubi. Wabula bakantemye nti mu myezi mitono nnyo kino kigenda kubeera nga kikoma olw'ensonga nti eddwaliro lino liri mu kazito oba lyetissa akazito ak'amaanyi ennyo ak'okubeera nga eddagala erina okujjanjaba abakadde bano, emmere, ebikozesebwa, emisaala gy'abasawo byonna bibali mu bulago. Eddwaliro terisobola kubikola bino byonna nga liyimiriddewo ku muntu omu. Tukkiriza nti bannayuganda ffenna nga twegasse wamu tusobola oteeka akamwenyumwenyu ku bakadde ab'eggwanga lyattu Uganda okuwangaalira abo abawangaalira mu bitundu bino, Mukono, Namataba,
abava Lugazi n'ebitundu ebiriraanyeewo. Be nasanze olwaleero batindigga eŋŋendo empitirivu okujja okwefunira ku bujjanjabi obw'obwereere n'eddagala ery'obwereere. Wabula nzikiriza nti bwe tusaayo ffenna kye tulina ne tudonatinga oba okufundraisinga kyonna kye tulina, tusobola okuyimirizaawo eddwaliro lino emyezi egirijja, emyaka egirijja, okubeera nga lyetengerera okufuna obusobozi n'embavu okulabirira abakadde bano, okubawa eddagala lye beetaaga buli mwezi, okubakebera. Beetaaga ebyuma kalimagezi olumu ebibatawaanya bye beetaaga okuyingiza. Nzikiriza bangi abali eyo mu UK, mu America, Canada, abali e China, Belgium, Germany nawa. Eyinza okubaayo omuntu alina ekyuma oba eddagala lye wandyagadde okudonatinga eri eddwaliro lino erya Ohio Health Center ligende okujjanjaba abalwadde bano n'okubalabirira, okubabudaabuda n'okubawa byonna. Sinakindi osobola okukozesa omukutu gwaffe ogwa GoFundMe okuwaayo ensimbi zonna z'olina. Osobola okukozesa mobile money ku namba y'essimu eyo, account number ku namba y'essimu eyo, Western Union, PayPal, MoneyGram. Ebyo osobola okubikola ng'okubidde oba ng'oyogerezeganyizaamuuko ne eddwaliro lino okumanya details ze weetaaga okusobola okuwaayo obweyamu bwo oba donation yo. $1, $2, $10, $5 zisobola okuwanirira eddwaliro lino n'abakadde okubawa akamwenyumwenyu mwanatu n'okwekkiririzaamu n'okubawa essuubi saako n'okusanyukira mu myaka gyabwe egy'obukadde nga balamu bulungi ate era nga basobola okukola ebyo byennyini ebigenda mu maaso okugasa eggwanga Uganda. Nkwebaza nnyo ng'owaayo donation yo oba obubaka bwo, obuyambi bwo obw'ebyuma, eddagala, emmere n'ebirala eri eddwaliro lino okusobola okutambuza omulimu guno ogw'obwannakyewa emyaka gyonna. Nze Moses Wamala nkwebaza nnyo okubeera nga okola ekyo, ate era Mukama Katonda akunjagalire era akunkuumire ng'oweereza kyonna ky'olina okusobola okutuusa omulimu guno n'okugutwala mu maaso. Uganda y'enkya